General Gregory Mugisha Muntu akwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation CAD ku bwa President olwaleero asibye mu disitulikiti ey'e Ssembabule ng'asaggula obuwagizi. Ono atuuse mu bitundu okuli Mitete, Mateete, Lwebitakuli ne ttawuni y'e Ssembabule. Muntu agamba gavumenti eriko edibaza ennyo ebyenjigiriza. Naye olina dda kubasomesa nga Mululi Mukasa n'agamba ajja kuwandiika abalala. Banawandika bagenda kolera kawunga. Amasomero ga gavumenti egaali galina standards za waggulu nga private wagendayo abatafunye standards. Waliko abakimanyi wano wekyali kati eza private zezina standards za waggulu aga gavumenti gakolaki zino Museveni olimba kubanga okimanyi ekyo. Waliwo n'abeekokkodde embeera y'amakubo amabi ng'ate gavumenti ezze esuubiza okukola enguudo z'eno kyetakolanga. Ngenda kusooka ku luguudo oluva embirizi okudda e Ssembabule lulinga olugende wa Walumbe Ttanda. Pikipiki ogitwala mpya nga gireese eggulo ngenda okudda ng'ekutuse. Pulezidenti yenna addako ku bintu by'asooka okutukolera z'enguudo. Okuva wano okutuuka e Ssembabule owabboda nga kujjako nnusu mutwalo. Gavumenti etufugidde emyaka 4. Bwe batuuse ku byobulamu bagamba nti biri mu mbeera mbi ddala nga bw'otuuka mu ddwaliro kizibu okufuna eddagala. Ekizibu kya ddagala tuukawo nga ne panad taliyo n'osaba kotamu nga naye taliyo ate ku wiikendi tebakola tewali bujjanjabi mu disitulikiti y'e Ssembabule. Twagala wabeewo National Health Insurance Scheme. Omulwadde obw'ekika ekyo n'otatandika okulowooza nti oba ntunda ettaka nedda nga health insurance ekola ki esasula. Abali mu gavumenti bakyogerako bakakyogera tumaze emyaka 2 n'olunaku na luno tikitandikangawo kubanga esente bappansibe. Kati okutereeza embeera eno Muntu abawadde gabuwa okumuteekamu obwesige bamulonde mu ntebe enkulu ey'eggwanga lino. Mbasaba abantu ba Lwebitakuli abakyali mu NRM General Museveni tukolagane bulungi mu ddembe tumuwumuze n'ensi ewummule. Ono ajjukira nti e Ssembabule mu kalulu ka 2021 Muntu yafunayo obululu 155 bwokka. Era ono alaze okunyolwa olw'abantu abeetundako ettaka lyabwe. Obugagga obuli wansi w'ettaka tewandisande kubaawo omuntu yenna ateekebwa mu ngeri y'obunkenke obw'ekika ekyo. Waliwo abasabye Muntu bw'aba ayiseemu akendeeze ku muwendo gw'ababaka abali mu Paalamenti be bagamba nti tebalinayo makulu. Asalayo ko bafuna ababaka 10 oba n'atali wali balina mugaso bali mu Paalamenti nga bayise bitaso byabwe batali esazo omusomesa alida na amasomesa gonna. Mugisha Muntu mpulidde nti ajja eno nze nali mulabyeko era mukati bw'aba yasobola okukyusa eggwanga nsaba tukyusizeemu. Ababaka ba Paalamenti be tulina abatalina mugaso ogenda okulya sumbusa mu Paalamenti n'obukopo bwakyali ssente ezo ne zidda mu education. Kyokka bano olw'amakubo amabi baliko bye batuuse nga boolekererwa emiyaga emmotoka yaabwe n'etubira. Embeera eno ewaliriza Muntu okuva mu mmotoka ye yegatte ku banne basobole okusindika emmotoka eno ebadde etubidde. Olunaku lw'enkya Muntu akubeera mu disitulikiti y'e Kalungu ne Gomba.